Onabuzize ekibuuzo. So kati Amin is better than Museveni. I understand how desperate you people are for a change. But Amin can't be better than Museveni unless you've never been with elders. Katukompeyaringe. Nze nawe esaawe no yenyini. Amin mu myaka 8 jokka gye yafugira. 8 jokka 8. Ono ali mwana katika tukompeyaringa owana. Nowe myaka 8 Amin gwe njogerako. Amin mu bufuzi bwe ye yagenda n'aleeta ente enzungu yatuuka eri ne bamugamba ebbeeyi y'ente ne bamugamba nayo ozitransportinga kigenda kuba kikostinga nnyo okusinga sente z'oguza ente. Kwe kubuuza ennyonyi za mmeka zo ate ennyonyi ya sente bweziti bwe yadda yagula ennyonyi 26 ne zitandika Uganda Airline. N'asobola okugenda n'aleeta ente eze mu nnyonyi ze n'atandika Airline, Uganda Airline. Okitegedde bulungi mu myaka 8 Idi Amin Dada yali asolooza omusolo mu millions ezitawera na 30. Yetu twali tuwere million 25. Idi Amin Dada gwe musolo gwe yali asolooza. Ono asolooze million 47 zetuliko kati. Omusolo gwasolooza. Idi Amin Dada we yafugira emmwanyi yalinga nga Uganda yesinga otuwa sente bulimi. Okitegedde ng'omuntu wa wansi alima emmwanyi era abantu balina emmwanyi ku ttaka lyabwe. Ewammwe emmwanyi ezo zowulirako obuwulizi nti zaaliwo. Ewammwe mulina sente, mulina emmwanyi. Thank you. Idi Amin Dada we yafugira tewaliwo baana bakola bwakadaama wameri wa ggwanga. Uganda twali tusoma obadde okimanyi nti mu mulembe gwa Amin abaana baali banonebwa basi ng'ebanona nga basomera bwerere ku masomero ng'era bafuna ekikopo ky'obuugi ku bwerere essaawa zino musasula akawunga abaana balyanga emmere ku masomero ku bwerere. Ekyo badde okimanyi. Idi Amin Dada we yafugira ompulira bulungi Makerere ye yali best university mu East Africa. Essaawa zino eri kuki? Eri ku namba ki? Comparinga Idi Amin Dada we yafugira amajago golaba ne police basulanga mu barracks ezitegerekeka era basulanga mu bizimbe. Lengera fire brigade wefaanana gende mabegola b'ebizimbe byayo byonna byakaddiwa Idi Amin Dada byalekawo. Idi Amin Dada we yafugira mu myaka 8 jokka yazimba embassy genda mu USA jeri mu New York mwe yazimba embassy ya Uganda. Kizimbe kiwanvu teyapangisa bupangisa ngono bwapangisa burumu nedda. Nagenda mu Bungereza mu London mwenyini nagenda nazimba ekizimbe. Nagenda Germany nazimba yo kizimbe. President wa mwesaawa zino bwaba ataddawo embassy ziyambanyi nga neyebuwalabu just bwogenda yo tebafixing ira tebayichi bakuyamba for 40 years. Mu myaka 4 genjogerako ono gafuze akyajja ku campaign nga abasuubiza okubazimbira enguudo omutwe gwe okujjako gwe nga mukalu nga tolaba. Ku myaka 4 gyafuze akyajja okubasuubiza simanya bagita PD whatever ebyo simanya bya development byabasuubiza. Ovanga kubanga omuntu afuze emyaka 40 nga Busaabala waneeno Busaabala road ene kye Busaabala ekirinaanye Kampala oluguudo olwo lututte emyaka okuluzimba nenga luninaanye Kampala for 40 years. N'obeera gwe omusiru wennyini gwa commentinze nga gogo badde mu buyinza at least obaako ebirabibwako byokola mu myaka 4 ne bwoba mu byotya ku sente zino zikuŋŋaanyizibwa at least obaako kyofaka n'ogamba myaka 4 ngifuze naye enguudo nnungi. Myaka 4 ngifuze naye amasomero malungi ku musolo guno gw'okuŋŋaanya omungi. Naye abantu temulina magezi. Ocha comparinga Idi Amin Dada ku Museveni gwe. Oli Idi Amin Dada mukulembeze ono mufuzi. Ono mugwira oli yali munnansi ng'akolera nsi ye. Shut up.